Neno kujja motoko. Gotta keep quiet. Yes, gwagwe, people power no pia na lo. Terianzikiza. Teriagenda tujja kumulamwa. Abatujja kumulamwa badipendinga ku banna Uganda. Ya wagwe na izo yeah. Tetusha biduduma. Ndo mulembe gwa bavubuka. Buli muvubuka gyali. Yebereddemu n'amanya nti tasobola progressinga under the NRM regime or under the leadership of Yoweri Kaguta Museveni. Mulo wanga lyonna lyasaatuka liri matiga liri muki. Yes, yeah, but we shall not keep quiet. Wa police katamutumi. Why? This is motoka. Anyway, ndakubera brief. Wango manyi February tulaba atulemesa ngatera tuzze tumulaba ngatogera because tuyine dembo okogera okulaba oyalemesa muligolaba avaayo nakola mbu abo abagenda ku street manya alemesa munna Uganda abona ayagala abone ayagala munna Uganda motoka police motoka za police kabangali bezirinya wiki ewedde waliwo omwalo ono yemumanyi yemumanyi wiki ewedde sharing a video kikulu bwe mujja kuno mutulaba obulabi namu mwenna muli banaku tuli banaku nze ni munaku ekyokubeera mu America tekinfuula mbu ndi wanjawulo nali Uganda simana mala right now kati ngenda kukola saa zigenda mwembadde saana kukola. I don't want to go work because nabikowa kati bonomere bango amaguru beganafa olw'obunyogovu buno bw'obaddemu emyaka 4, 5, 10 onokola otya nenga batwali mu kaseera kano watunulanga butunuzi tosobola gamba muntu ayogera bya kisiru tosobola kuvaayo omugambe maaso wano ku mukutu mukama gwe yatuleetera kwe tuyita nzisya kumanya bobo oyagala okeregere gwesanyira mu kintu kye tuyita okusumululwa kw'abantu kati kwe baliko banna Uganda kobani kobengo oyogera nange kobengo ofaanana otya kasitojjayo n'okyusa olulimi ng'atalaba kigenda mu maaso gwoba osaana naawe kugoberera abo mukama balinze okwokya omuliro abatubonyaabonya abatufudde kye tuli abatubunyiza amawanga. Edikenzo Musuuza kana kambata waliwo ali avuddeyo nambuuza mbu why do you use this language munaye gwambuuziza tuyinza okuba twenkanya emyaka oyinza okuba onsinga nyinza okuba nkusinga naye amaaso gano tuyina 2 nawe oyina 2 obwongo bosimanyi kyebulaba nategeera gye bukomako naye bw'oba tolaba kigenda mu maaso mu Uganda olw'okuba nti gwe wavaayo oli gy'oli munne nkusekeredde bino ebyokwefuula mbu simanya nvuga emmotoka ey'akabi bino byonna munnaye si byebikola obulamu si byebikola buno si bwe bulamu obw'okubeera mu mizigo gino egy'Amerika ababeera mu mayumba agayimiridde abo simanyi bwe bakikola naye era bagenda kumaliriza nga balemeddwa nga baba tutte mu bifacility lolironi okitegeera kyenjogerako. Kenzo otambudde amawanga mangi siwulirangayo radio station yonna mu America aliyekubye luyimbayo so kitegeeza nti successfulness eri mu Uganda zino ensi endala z'ozungiramu mu Africa nazo zirina ebizibu byebimu naye ate abayimbi baayo tebeewugguusa nga bw'otandise kwewugguusa nga bw'owatandika kyova Rwema yakuwona
twebuuza lwaki avudde ku musajja ono yakuwona toli musajja mwangu era tobanko musajja mwangu but ojja wano ekikuli mutima ko ekikuli ku mutima bukyayi but you just flash off to Uganda nizaba wave Masaka waliye Masaka oba wave Masaka nga toyina kyoli bana Uganda bakufudde kino kyoli kyokka mu magezi go oba butasoma oba mukamato bwe yakutonda ogamba otya mbu abantu nze sijja genda ku street teri akuyise ku street era tetukwetaagako tetukwetaagako ekitutwala ku street kubanga tuttibwa ebyaffe babiwamba ng'amataka g'abantu abantu tebamalwaliro mabi so kiba kirungi n'afiira ku street nga ze okulwanirira eggwanga okusinga okufiira mu ddwaliro gye bamugjamu ensigo gye bamugjamu ebibumba oba ne bamusindiikiriza ogenda okufiira mu Middle East. Kali gwe kankubuuze obadde gy'obadde simaamu Ivory bikoze biti Ivory Coast bannayuganda bameka ebbanga ly'omazeeyo era nabo abayaayana okudda gwe lwaki wazzeeyo era wajja n'otwewaanirako nga bw'oyogera bano bakatumba bawamala abakuba ebikonde mu parliament era abaguzanya nga baguzanyira dictator kati naawe mu bayimbi ndozolinga wa munana aguzanyira dictator naye olowooza tuli basiru golowooza nti tuli basiru bojja ne weeyogeza simanya badde bankubira essimu bakeberako kubanga obakolera kubanga osavinga interests zaabwe Magyo chiwulira osavinga interests zaabwe ssebo naye njagala okutegeeza n'okujjukiza nti ensi gy'olimu tekyalina structure ensi gy'olimu ne woba onogivugirako Range Rover obeze emmotoka ze baakuwa enkoni simanye zikoze zitya enguudo mbi emmotoka esobola okuva ku kkubo n'ekuyuza n'ekugjawo basebata bagundi bano basudde babalabye ekkubo zaabajjako lwaki nguudo mbi tezaali ntuuko zaabwe naye byo byonna ebiseera gye bivudde byonna ng'enguudo mbi paka kati tetulina traffic regulations ziri magezi wabula basobola okukwata emmotoka ebadde etisse amatooke amangi kuliko embuzi ne bagizza wali naye tebasobola kukwata mmotoka ebadde yeetaasa ogweri mu kinnya ekiri wakati ne yeetaasedde eyo basobola obutagikwata era omuntu n'agwawo ne bajja buzzi n'afa ne bamusakka bangali ne basobola okukwata ey'amatooke okuli embuzi ne bagiwa obudde bungi yeyo ensi mwe tuli ffenna tubonaabona Uganda erimu amawanga agasukka mu abiri bonna babonaabona baagala kwenunula kwejjako Museveni ne gavumenti ye era teri agenda kiyimiriza kubanga guno omulembe mwe batunyigiriza banno omulembe gw'abavubuka ate omulembe gulinyi tuli mu 21st century kati gwe Kenzo watuuse oli mu Fairway Hotel gwe wajesasulidde lwaki abalala bali abasooka basajja battu bakazi battu babatwalanga mu bifofo feye bali abali Masaka eyo abali eyo northern party southern party ne balajana gosamuka gwanjawulo ki goli munna Uganda wa kikaaki era ogwa mu kirasi ki era ogwa mu family kiggwe kubanga tukimanyi bulungi teri corona mu Uganda kale osigadde ku George opromoting corona ogeba ne corona mwali kyokka obadde mu Ivory Coast yo ng'obadde toyisibwanga banna Uganda bayisibwa bokomeddewo mu nsi gy'ova badde bayisibwanga be bayisibwa obadde tobiraba tosobola byogerako wabula owoza mbunze abantu bakyagulanyi simaba nze abantu abagenda ku simaba poliisi be balwanisa poliisi oli musiru wangeri kiggwe ate aba poliisi byekola oli musiru wangeri kiggwe
Atalaba nti poliisi erinnya bannayuganda. Awo muli abawala abato. Aba ne babalesa abaana baabwe muli abalenzi abato. Oli musiru kiggwe. Atalaba nti poliisi ekuba abantu amasasi. Yakuba Dani Kyeyune n'emuyiwa eriiso n'afiirawo. Oli musiru kiggwe. Atalaba nti LDU emyezi egiwedde gyonna egya lockdown paka kati ebadde etta abantu mu bitundu by'eggwanga okwetooloola. Oli musiru kiggwe. Atalaba nti abantu badde bafa enjala ne bayayaana nga baagala emmere naye nga teri abataasa. Bwe baaba nga abataasa baabawa mmere enfu ebijanjaalo ebifu obuwunga obufu. Oli musiru kiggwe Eddy Kenzo. Atalaba nti bannayuganda bwe babaweddemu akalembeekerezo okuddamu okutaa ku nsi babataddeko obukwakkirizo obw'ekika ekyawaggulu. Abakolera mu kibuga mu maduuka wiiki nga 2 emabega poliisi yajja n'amagye ne babasitoominga musibewo ebyo tobiraba. Oli musiru kiggwe. Atalaba nti Uganda okuva bwe yabeerawo ebadde mu matoba mu mataba okuva bwe yafuna independence gwe history uwo omusomera ku stage omusomera wa munnaye nno bw'oba tolaba bintu ebyo kitegeeza toli munna Uganda era kitegeeza obuzaali bwebo nze sibutegeera oyina otunnyonnyola gye buli kubanga gwe oli ku planeti ndala okwawukana ku ye Uganda. Thank you. Wulidde kati wulira ono gwe sigenda kuddamu ekisooka amagezi mugenkana n'ono gwe njogerako ekitegedde tetulwanisa NRM kibiina kijja kubaawo ne bwe tulifuna obukulembeze obupya kubanga ekibiina tulwanisa Museveni ne regime ye. America bwebe eyogera tejja gamba the NRM ejja gamba the regime of General Kaguta Museveni has to surrender immediately with its forces. Olinga amazi muyige kye bayita politics. Bwe bali batwala Gaddafi bamugamba Gaddafi get out all your forces from Bangazi and take them where you want to, but don't dare try to kill Libyan people. Kati goya sama amaleno ku blockinga obongo obutono wano sibwagalawo bebano bebo oyo azze alina obudde obunono ya time gwe yandiriddemu ekifi ky'empuuta alina obudde. Nze byenjogera byonna njagala oli aveeyo nti tabiraba. Byenjogera tetulwanisa NRM ffe tulwanisa fuga lya Museveni n'abo abaliwagira ng'abawagiranga erya Gaddafi abawagiranga erya Saddam era bwe yagenda bwe bamumala amaanyi bonna baazikira. Kyekyo munnaye ekiriwo ekibiina ky'eraale ng'ekya UPC Obote yagenda tekiriiwo ne si kyamaanyi kigezezaako kidde mu bukulembeze wa ndoza mutigidde abayina endowooza ng'eyo oyo gwenva oku blocking kati gwe Kenzo munnaye nno ne bw'obozze mu nsi zino ebiseera ebisinga ndaba oyagala bya bwereere gwagamba nti oli bulungi kyova walya oli ku state funded you were state funded mafia naawe toyina njawulo na bano bagundi babbalamu gwe bbalamu w'okubiri kati mu bayimbi gwe bbalamu w'okubiri negolo nega kubuuze wasoma kwenkana ki walaba nange atasoma nnyo naye ate munnaye Isaac nina amagezi gwagala omanya amagezi ge nina amazaali buuza system ya America buuza system ya America ojole mesenchuka chuka kubanga bakuwadde sente zobadde okola mbivulu ne mukuyimbako zirazeewa abanyampi bonna nze nja ku blockinga saagala kumanya buli lwebuza amagezi nobanga addukanira mu kamwa kwa byenjogera obimanyi n'olwo kwani mwasalawo kubeera parasites
ku government eriwo kulebeeta n'abaana mbasiize emizebe muzadde banalebeetani Kaguta bali bavuddewo balirebeetani bazzukulu be baana be Munnaye abantu abajidde Eddy Kenzo sigwa asoosa okujja odaivatinge weeyogeza emboozi weebuza amagezi ng'embaata eniera mu kamwa. You stay on the ekiralo obadde ojjanga eno n'okubeja emiziki gyo ne mu nsi endala wali osasudde ku musolo kati twagala tusobola okussaayo ssebo buli muyimbi yenna agezaako vamana ne tugenda mu IRS wano mu United States ne tugamba ono ebivulu ebiti byakakuba namwe abaamuleeta ne mubeera in charge nti abantu bano bazze nga batukubira music wano baasasula omusolo emirundi bwegiti guno omwaka we can bring out those records because they are on internet everywhere. Don't joke. Ebintu ebimuloza wano sebo tobeera nga tosasula misolo wajjanga ne wakapamiti mwe abayimbi mwenna abayimba kati kyabalidde kyokka kibaliira mu nsi yammwe kali muloze nti mujja kuva e Uganda gye muganya okulwanira banna Uganda mwe mujje eno musimaya mutuwubira amanyuma gammwe n'obusolo bwammwe tetugenda kikkiriza buli nsi yonna eri munna Uganda my friend kwa munna Uganda akoyagala kuddaka mwe mulemesa muteekawo ekisenge kubanga baba wadde millions mubadde mukola ki temusasula misolo kati naffe nno munnayi tujja balemesa ekane mu kibira abasinga no mujja you cannot even afford to go to the hotel era mwagala akulese yakusuze uwe simanya yafunewo banyi nnyo sente ze mukola ziraga kitegeeza temuso muli bubi wano omuntu omuyimbi lwaki temulinga Bobi Wine ye baamugana ate yadda mu kunyigiri kulemesa abantu bagala change kwa bamuganye akole ki akiriziganye ne government eriko aserving interests zaabwe yakigana munnaye Ronnie sina gadda munembigambo byoyo obadde tomulaba ngenda ngolaba video ze twala obudde genda ku page yo twala obudde ngolaba oli musajja mugezi ojja kwawula there is no smoke without fire there is no fire without smoke naye fe twagala munayo kutegeeza gwe Eddy Kenzo wakomyewo mu Uganda utandike emirimu gyabo abanyigiriza banna Uganda government era yasobodde okuleeta tuzze mu kwewaana amaala amere mbwate ennyonyi gye nagiddemu simanye ebadde empya mbwate simanye ennyonyi batuwadde $10 kakati okyayogera ebyo ebibuuzi ani ayagala okumanya ebyo who wants to know kwegamba ekizibu ky'abanna Uganda kubabuulira nnyonyi gye wajjiddemu government ya Uganda zeetayina kubanga yatukuumira mu bwavu naye eraga nti tayina busobozi buli kye baleeta kiba kyabwe buli kye baleeta nga naye nga bajetingidde ku ssente za muyi wa musolo bwe kituuka mu Uganda kiba kyabwe kiba kya UPDF esobola okuba nti yenyweza mu byokwerinda eri banna Uganda nga sibe protecting abula bakuba ebyuma byonna baleeta mu bino bya poliisi bisobola oketta ngate naawe mwoli mneka nkubuulire toyinawo okwatira kakwate mu famire ya Kaguta mwenna abagudde mu kiti ekyo toyinawo okwatira kakwate mu famire ya Kaguta ne bwali banoonye ekkuba eri mutwala sikiwa nti ogenda mugamba ntaata yita wano tukudduse owulire sikiwa nti ne bwali bavudde mu nsi osobola oga nti kabanziike naye kubanga abadde wange kwa yakuwa $8,000,000 abo bonna bawadde ssente teri ayinza nakukkiriza ne bagamba neka tuziike naye muntaana obeereyo kwa munnaye abadde akuwa ssente ojja kudduka emisindo okube n'endulu kati lwaki weebuza amagezi mu kaseera kano akazibu ennyo ke tulimu munnaye Kenzo tukuwoninga
ozogira boti live zo gwo mululi mbwate Bobi Wine ankeberako gwo mu Alesimanya Katumba ankeberako akebera kugwe oba keberako kwa simu sirunga gwe akulabanga munna Uganda ngateera muyimbi munne naye atakulengeza nti munnaye nno mu magezi kale mukazi sajja goli disappointing gwe without Uganda nizigwe wandi badde otya gwembwa go wandi badde abamukwaba abalya mu kasasiro go wandi badde abamukwaba abayola obusa go wandi badde omukwabo abalima amayuni go wandi badde abamukwabo polisi betomera go wandi badde abamukwabo abawabo omusango ne batakutula mu goyogera ngani kati manya there are millions Ugandans abali batyo bakuwagira ba promoting a music war olwaleero tetukyamwagala kubanga si yatulisa kubanga tufuukidde ekizibu music war gye twakoma omuntu tumusa bannayuganda ne bamututumusa era tusaba mmwe mwenna bannayuganda togenda kulya music wa Kenzo n'abalala abafaananyeko nga ye bamayinja n'abalala abateekateeka okujja babenga ye tusaba music waabwe munabe kubanga wa mwana wo tagenda kuwuliriza Kenzo omwana wo bwalwala oluyimba lwa Kenzo olwakola billions of shilling tetugenda wadde muwa panado nemu ekyo botulanga n'okirowooza oligamba ye nfa kina bino byabwe ate tubaze mu magezi ali eri mu fair hotel gyatuukidde government yesasula goroza ali mu karantini obera mu hotel enyiriranga jjano oyo aba karantini buli kimu kiri fakiri watu yana kufuluma obo nabo kodyo otufukidde ekiziboloza gogo singono bebe kulu byonna yabikola nayogera bitakwatagana oluzungu nalukuba ebiraka naawo n'oteroddukuba kweroza olukuba naye olemye okutegeera ekizibu ekiri mu nsi obuzaabuza oyita eno ng'omusezi anaasera atazze essaawa 2 ate omuwulira atabaala ali wali azinira acyaccaliza ku ddirisa lyo bwadduka ate bwadda ku lw'emmanju kwegamba yeebuzizzaako amagezi ntandikirewa nkedde okusera obudde bukyali ssaawa emu ya lwaggulo abasezi basereeyo ssaawa utandika ssaawa 6-7 kakali munnayo okedde okusera tukulaba gwe omomojja n'otunulanga buno obubizi bw'e Masaka bwe balundira mu mimwanyi ssebo tukulaba tuveeko ng'oba olya ssente zo ziri naye tolina kyogenda kukyusa mu struggle tolina kyogenda kwogera police abo abajja ku street bakuba police oli musiru wangeri ki police essa abantu bameka police ekutta abantu bameka abamu ne babuza nawo mulaba balanga babakutte kaba okuva ne kwebe byonna court season ezibaddewo zisaze emisana abasiraamu wefuula omusiraamu mbagwe tosaana kulwanirira abasiraamu banno oli musiraamu ki mbega bena imutuleke eno kusaako sajja tuli wano kati buno obudde mungenda kukola nkola ki Uganda obaali mu nnyumba yo ng'otusubya gwembwa mukubanga gwe wagenda gula kiyumba olwo okuma musajja goli musiru era ekyalo kisigala kyalo wagula ekiyumba mbwatadde mu lweme ekiyumba kitunulanga nga yentera birabawa nga bino ebyali ebyabagundi ebyabayudaaya abedda bano barwedi indiani tekimakinga na myaka gye tekimakinga na style na myaka akitaddemu omwana ataweza na myaka 35 mbwa abeera omwo n'abeera ng'omwo kiringa ekkanisa alwambuza you mean Kenzo vote will take sitegedde gwe byobuuza naawe genda bibuuza ennyoko byombuuza sibitegeera miliyoni emu ne bwesalawo nti teronze Bobi Wine ayina buwagizi obumala
obw'abantu tuli milioni 3.9 kati gombuuza kenzo zivote nkugambe milioni 3.9 obaana ez'abannayuganda ne bwe kuvaako bbiri nga tezimulonze ezisigadde ziwagira ye kwazaagala change tetuwagira Bobi Wine kubanga yasinga naye atulaze nti naye ayagala change ate nga yali bulungi era ali bulungi ne kati naye yawunyigirizibwa yagenda okanga sente balinga abamugamba ziriire mu kisenge kati gwe bombuuza ebyo mba simanyi kyakuddamu siyina budde bukuddamu genda obibuuze Kenzo yeebuzizza amagezi nga n'amazzi kakati nayo kiringa bw'ozaala abaana gwe angamba stop making noise genda ogambe nnyoko bw'oba oli mukazi genda ogambe kitaawo gwe yali akuzaala teyamala kulowooza oba yali atamidde bw'aba nnyoko ng'oli musajja genda obuga bibuuze nnyoko omugeebu wali onzaala wampamira mu kamwa kwe kwebuza amagezi tosobola na kuwandiika mannya gooza mbu mayisaani gwanimbwa tumalira na budde gwe kanku blocking genda ozina embizi bwe yagenze gasiya mbulivu Kenzo aloni naye atuleke bwana atuleka ali agenda omwogerako aleke bannayuganda bw'oba olyanga tulaba kyakola genda omukombe emabega ndoza lono oddamu amagezi omanye nti emabega wawunya omusajja atusambye atufuuyira mukka oguunya oli wano okumba binnyo bikulinganga ebyembalaasi ono atugambye Meddie Kenzo has the right but he should not come yapping at people. Yes, right agina naye aze kuwakanya nkyukakyuka Uganda nnungi mbabuuza Uganda si nnungi kyova lisobola kubeerayo ne wojja ne milioni 10 nogakankole kino abasajja buli wamu baalinyawo osobola okuwandisobola okuŋŋaanya ebintu notikka 40 feet etuuke Uganda bage milioni 8 kikyoyogerako kikyogenda okukola kitegeeza baakusindika eno ofiire eno ozeeyukalire eno ofune envi nga bukyali abantu bameze n'enkyakya mu ngalo lwabyeyo lwaki lizimerere Uganda naye ng'omanyi okola era olika naye Bulaaya mu bazungu abantu balemye okudda gavumenti eganya okuzza abantu e Uganda ewaabwe ye Uganda tasobola nabyogerako tokiraba gwe ng'okomyewo lwaki tosigadde mu Ivory Coast ne bakuwasiza n'omukazi n'ozaalira nayo obadde tozina obadde tebakuzina naye omaliriza mboze Uganda otuukidde mu fairway simanya fairway bikoze biti lwaki totuukidde mu makaago teri coronavirus wasooka ne weerwaza mwabamu gwe simanya naye mupyo weeri simanya e London ono yiga abasooka okusaawo obubaddi bwa mmwembu ali katanda bwati yefunyiza alinga enseenene ya kulubazi mbusimanya natunulira bwene nga akatira bono awo nembuukawo nga akatira bono mbw alwadde coronavirus era akwata gwe omugagga gwali ku sente za gundi za State House lwaki alumba gwe ali ku perolo lulindo lweyasooka okujja bamwa milioni nga 5 ne bamuweerako enkoni ne bamuweera olwo n'atunda amagezi ge wabula zaakoze mu kaliya ye ey'okuyimba n'ebivulu atambudde wonna atuwulira mbu awaadi waliwo ataagiraba ate bwe yamala n'esaddaako abaana atuwulira mbu awaadi mbumukule yali tagiraba Museveni yafuna dde interest okuwa awaadi nga abayimbi kati kye yabakoze
kati award kitegeeza ti ya representing abanna Uganda abayimba ne Uganda representing gwe ne Museveni gwe mwatandikirawo obubadi bwammwe akuyise oli mbutenji ne mulosa tetulaba mayina okusaako wano gundi mirimu gimpitako naye nga banna Uganda bannange anti bwoba oteekako olina okwambala mu masiki kati ffe tuli wano covid corona tatukwatanga nako tufuluma ng'obonyabonya munna Uganda etalina corona badidde emirambo babagijjeewo eyo Mbale ebugiswe abantu babonaabona bagijja mu kayumba bambadde byovulo ne bannaye amaje mwagatabula dda polisi gye muleeta nga tuloza mulese polisi kumbe mulese maje atega kuba abantu nduza gasinga ku polisi kati bye mutandise okukola mu bantu musimanya ono yafu ate amuli emabega yete yesabise ekintu kyonna kyava ndi munna Uganda ategedde amaanyi ge munna Uganda ayagala change ensi yonna mugitobaza mutobeze Embalala mutobeze Eggulu mutobeze Kasese mutobeze Busoga mutobeze Fort mutobeze Mbale wayonna Ekalamoja tukoye tugenda kufana Kyagulanyi ngana mwe mwafana obote ate nga mwayambibwa bantu kati ne Kyagulanyi agenda kuyambibwa abantu yonna gye kiri kamukoleki Simawe are going to crash you Simawe are going mwe mutaddewo government yenyine eriko yetaddewo obusosoze erina beegenti kati beekozesa okupromotinga era agenti waliwo obusosoze si bwe butulwanya kati ffe twagala government eriko nti eremeddwa it's a failed government we are in the failed state mwale mwamututta busi busiranya buli kimu kyonna twagala mutuviire tetuyebye ebyobusosoze ffe tunesorting oba ebiro tebiriiwo nze sirabanga yansosola simulabangako gwe njagala ongambe ng'omuntu gwoge nti gundi yakusosola government yetusosola kati etaddewo eyo embeerero ze nti yeneegibikkirira abantu babengabe nedda ffe twazze ambulera teri agenda tujja mu ambulera nno mulimu Omutoolo mulimu Omuganda mulimu Omulango mulimu Omukyoli mulimu Omunyankole mulimu Omukiga mulimu Omusebbeyi mulimu Omusoga mulimu Omugwire mulimu Omuchapadoro mulimu Omusamya mulimu Omukaramajongo kakati ambulera ng'otubulira ki ambulera yo yazze yatugatta dda naye kye kyatugassa ffenna tuli baavu ffenna tunyigirizibwa tuttibwa amakomera galimu baki galimu Abanyankole galimu Abakiga galimu buli kimu kubanga amagye g'ono musajja bwe gajja tegalina gwe gaawula gajja buzinga mwenna gabazinga lumu obwavu obutuluma buli nsi bukubye ensi yonna kubanga eri gye babbye amataka mayitirivu eyo ne batereeza enguudo zaayo kubanga babbye acres square miles kwati zirimu mu kiwano mu centro ate ziriwa kati balina okutereeza ebyamaguzi byabwe bitambule bulungi tetuli basiru buli anayogera nti tumukutte okwada otya bizonta ibadde bisanyuse ekwega eggwanga baneno government eriko mu Uganda kyotannaba kumanya ejjawe essanyu lyaffe entertainment yaffe tubeera tutya mu nsi nga temuli entertainment tubeera tutya mu nsi nga amabaala si maggule tubeera tutya mu nsi nga dijja tebakyakuba tubeera mu nsi tutyanga kiraabu tezikyakuba nga tetulina na coronavirus ate era ne bwalibanga ensi bagigudde ebiteeka bibajja babagaabaga kwegga mu Uganda muganda wange tebagenda kulumya bwavu tebagenda kujja ku ssanyulo entertainment is one of the best ways to overcome challenges when you listen to music wano mu America bakuba buli kika kya nyimba n'ensi endala zonna n'owulira ng'ennyimba olwo lulina eje lukujjeeko endo ebirowoozo byo n'okuba no ka music mu mmotoka n'owulira ng'emmotoka ebadde ekooyezza owulidde ng'amaanyi gakomyewo okuba nti bano bo tebagendako mu kiraabu njagala mujjeyo wonna nga omusajja bano abatufuga bali mu kiraabu
just bino state dina bebakola nenja kalonda gembiseera byabwe yovuka nga bali mu kirabu tebabimanyi kati bajja batuteeka kembeera mugana nga abayimbi musigalewo abayimbi muyiye ennyimba ebyo biteekateeka babataddeko ffe tetubiwagira era tetugenda bigoberera kubanga ffe tubagaggawaza bwe banaabibateekako ng'ennyimba zammwe zimala genda eri tetugenda ziwuliriza kubanga bagenda kusooka zinyampira baziwandulira amaluzo bazinyampire kati mbu bagambe kati genda olureleasing tetugenda ziwuliriza twagala oluyimba nga bwe zibadde zifuluma yegwe gusoose lwe balaba kati kubanga batidde abantu babuuse abantu bayimiridde kati buli kimu kyonna buli naye balaba ensiringa ezegamba Bobi Wine ensiri bane tuzifuuyire tufulumye budget ya kawumbi kamu tufuuyire ensiri zatandise okugamba nti Bobi Wine hannayi mutulekemu kati mwe mwasazeewo ssebo banyampire ennyimba zammwe temukkiriza bali abasala ekkubo nabo basiraana dda tebakyalya ku nnyimba obusente bwaggwawo ente ze baabawa tetulabanga bazirunda tetumanyi we bazirundira oba bazisaawa oba basula nazo mbuliri oba ziriira mu meeku diningi tetuba bazisa manju wa biigo tetumanyi gye basante ente ekisooka nnene nnyo kali mwazisaawa buli gwe waaba ente kato yasembyeyo okufuna ono simanya kato simanya ashibaga simanya bikoze bitya ezizo wazisaawa taata nga naye kennyini obadde osula mu mizigo wazisaawa wajjajjaawo wazitunda bazikuterekera kegane bakulimbira ku nte zo nnimbira otya ku nte olwa ne bwaba mukazi n'omundeetera nga era ono ssebo nga ndaba mulungi nnyo lwaki gwe omundeetedde nja kweyigira zaayo ekitereke kyo bannaye ebintu bino mubirabige bafulidde omukazi oli nte ebisolo ebafunira simanya embizi yewagundi eyina olulyo andi simanya yajijja South Africa musimanya bwerinnyira eyina olulyo lwekuwa embizi zikula mangu mbwale simanya zibalesi feed tezirya nnyo naye mukula amangu myezi 5 ng'otunda kireba na bina munne kakati mu abantu abasalawo muberenga ebisolo simanya lwafunidde muwala wagundi simanya lwafunidde omuganda simanya lwafunidde omunyankole simanya lwafunidde simatu afunidde omunsoga nedda temubikkiriza gwegenda weeyigire eyesitukidde tanywa matabangu bwe bakuwa omuntu ng'agenda kusalako obusolo ku omukazi bakuwa omusajja ng'agenda kusala kuluma wansi eyo akuluma omusino gugwe wali omanyi gwe obulumi obuli awo gwe omusajja bakuluma ebinege deka so n'olwekyo bane twetuukire mulindeeko mmala okubawa n'ekifaananyi piyasaana agenda kukola bannaaye naye ennaku eno abantu bonna abantu baffe simanyi nakumanya ate nga tenkuba identification simu naye nsobedde eno nagula yaki sijitegeere evuvuuma you are unable to confirm your face face kamala gifulumyeko omanyi obudde bugenzi bagirabe bulungi munnaayo Nasi emisimu erabika ezize nene ebisimu banagula okay verifyinze kati bino bye tunaabeeramu
Mtu yandidde Uganda ne yeerundira. Tubeere mbino okusimanya verification. Twabonebonedde ku kyeyo kuno. Lwa bano ba Kenzo Mizi. Ba Museveni. Butafiiri. Muno weeriiso. Omwavu wakufa. Notambula ne chai. Mtu yakulira Uganda otambula otya ne chai mamotoka. Chai omunywera ku dining. Tama tusasire. Anyway, muna Uganda teri kuzikiza. Akabonero ambulera. Awe tugenda okujja okusamanyi gafera we tugatadde. Teri agenda tuziba maaso. Kabe Eddie Kenzo Mizi, kabe Fulufiga Mizi, kabe Isima Katulume Mizi, kabe Ashibaga Matako Kato Mizi, kabe Balamu Mizi, kabe simanya bano baani bonna abo Gasiya muzze simanya bano baani simanya baani bonna nga bwe Gasiya bulolo. Teri agenda tujja ku mulamu. Ffe twagala nkyuka era tugenda girwanirira. Suna agambye, my brother, if peace means keeping my mouth shut in the midst of just injustice and evil, don't want it. If peace means willingness to be exploited economically, to be exploited because dominated, ugenda kufiirawo. Ebyo byonna byogedde byebyo ssebo mwe batukuumidde emyaka 3 kyokka era tuvuddeyo mwe bajja tukulashinga. Tubalize mutukulashinge naye munnaye naffe tujja kulashinga, naffe tujja bakulashinga. Ezo emboozi kati ezo tutiisa, simanya tulalwana, simanya tuyina amagye, simanya bikoze bitya. Munna Uganda kati mudiringa n'abavubuka, omuli abakazi, omuli abasajja, omuli n'abasingaka. Kuba twako wakati omugenzi Kirumira yagamba oba oyogedde oba toyogedde eno rigimu ekutta. Kakati munnaye kyonna gye kiri ekyokulaba abantu tufuna obukulembeze obupya, okulaba abantu tuwerekereza mwami Museveni ne basajja be Baserwajja okwoota abatufudde kye tuli, abagula n'abatalina makulu nga ba Eddie Kenzo. Kati Eddie Kenzo alina abataasa ki? Eddie Kenzo agenda bataasa ki? Ne bw'aba talonze ffe tetumwetaaga, ne bw'aba alonze era tekikola nnyo makulu, ne bw'aba akubye kampeyini oba akubye batakubye yatwetaaga. Eddie Kenzo gw'otwetaaga. It is you who need Uganda, Nizi. It is you. And I'm telling you this because this is the kind of accent and the language you will understand most. It is you who needs Uganda, Nizi, to support you as they have done in the last fucking 15 years. In fact, fucking nandi badiscussa kubanga oyinza atokubula obo kitegedde. So these Ugandans, they have come up now 2 years ago, 3 years ago, to fight for themselves, to see that they come one as Ugandans to liberate themselves. But you as Kenzo, Kana Kambata, who grew up, who was born in Masaka, who grew up in Masaka, as a poor Kabata. Now you found out that you can sing and you came to Kampala. When you came to Kampala, you got a chance to be Munaye lifted up and supported by Bobby Wine. At least who gave you the basis to start?
From there, you guru. Your music guru, your voice guru, your stage guru. How? By the support of the oppressed Ugandans. Now after seeing that, you have grown up, you have money, you have the voice in music, not in change, not in liberating Ugandans. Now you are turning your back and start gassing for us. That bad gundi gas, that gas, bad gas, I don't know how they call it, but it is called bad gas. Now you are gassing for us. You gassed 3 months ago. 4 months ago you gassed. When you came from America, you first cried, Mbate, Mairema, Mnaye, Amuza. You did not show us that you are crying for Rema. But you said, I've done everything for Ugandans. Why you were crying for Rema? Because Rema has got tired of your characters, your behaviors, of fucking her in the anasi. Mama nyaru tatazada. Picking Michero, Angari wara. Angenda tena college. Baby no bakenzo bagala tusigalimu. After that, Rema ran away and he found a man who can kuzina madwasi ha in the front. And in reality, no woman wants to be madwasi raised in fundo, in nyuma. That is for you. You did that during the day. That's what Rema said. Though she did not come publicly. But those were one of the reasons that she gave up on you. Because you were Nyuma reversing her. Why? Now you are coming into people's struggle. You have started consumerizing us because you were fired in your relationship. What's wrong with you? Eh? What's wrong? Kale banaye ngebyo tubivuddeko ekitufu kiri nti Eddie Kenzo arwanisa nkyuka bamuwa obusente bakyamuwa obusente buli kimu ali state funded buli kimu kwatambulira bane bannayuganda ffe twabagamba munnaye tetuviirayo tuviirayo ku nsonga enkulu abamuze baba batalaba tuzibategeeze bannaye muzirabe n'olwekyo buli munnayuganda yenna toddamu kuwagira Eddie Kenzo n'abalala bonna abafuuse ba Yuda era muze mubalaba kubanga baagala mubeere mu bwavu baagala mubeere nga babatta mwagala kyo Eddie Kenzo awagira obwavu bannayuganda beere baavu Eddie Kenzo awagira bannayuganda battibwe Eddie Kenzo awagira bannayuganda baleke kuddaka abali staka mu Middle East mu China mu Europe Eddie Kenzo awagira na omuntu singa tuba tufiiriddwa tetukyasobola kuzza abantu baffe Uganda ebyo Eddie Kenzo abiwagira kubanga yasobola okuddayo munnaye ataakaana kembaata so yoyo omuntu bannaye bwe mubadde muwagira ku bivulu mwabali e London abali America abali Uganda abali Middle East abali buli wabonna bannaye kyekyo kale awagirwe ziri ensi endala naye ffe tugenda muwagira kubanga munnaye alinye mu kkubo lyaffe talirinyemu leero yalirinyamudde emyezi nga 6 emabega talina njawulo na fulumizi be babagala otusibako omusajja Yoweri Kaguta Museveni oba anko we awo simanyi so mukitegedde bannaye for God and my country we shall overcome. Naye njagala omutwagala omuwe no message esembayo nti no one is going to stop change.
kachibeche kabane kazibe mundu kabe tiyagasi kabe sefusi kabe simanya diso simabikoze bitya teri agenda kuzikiza chenji kweno chenji yaletebwa mukama kati gobo munayo jizikiza olwanisa katonda ne kati olwanisa katonda yagenda kuzikiza before change agenda kuzikiza ngabo yazikiza bana bali bagoba bana bemisiri abali bagobebwa Moses bwe yali akulembedde bagendo bazikiza Kyagulanyi ku ntikko Ambulera ku ntikko Nupu ku ntikko teri kuzikiza ab'Embalala teri kuzikiza ab'e Masaka teri kuzikiza Kabalawo teri kuzikiza Lukingiri teri kuzikiza Mbale teri kuzikiza Fort Portal teri kuzikiza ab'Embale teri kuzikiza Kamuli teri kuzikiza Busoga teri kuzikiza Kasese teri kuzikiza Karamajongo Karamojja teri kuzikiza Eggulu teri kuzikiza awo namu Northern Party teri kuzikiza. Please don't tukwatire wamu lazima ekintu tutambudde abasajja bali mu kutengerera abasajja bali mu kwekubira mukka abasajja bali mu kukankana natunulidde sekandi mbaikani stiru sitandi sekandi olwedde bujango obera vice president oliawo olinga ekibumbe kye bateeka ku square ku Central Square oliawo wenno kubiddwa kuno kubiddwa eddiba likulinga eri olususulu kulinga olwaggonja nyembo era mbo kyaka bane tukoye face enkadde tuko otambulanga yepamiro nge abapamye mu mpale kyokala mulemeddeko goe kasobola okubeera vice goe kaso era okyadde mu constituency gyokyala obukyazi okuzaalayo tekitegeeza nti bakuwa okaddiye n'abalala bonna bano bannankabirwa bano simanya bandi abo bonna nga bwe mbalaba President Museveni mukaddiye edikenze ekisembayo munnaye eddagala lirino so ligenda kusumulula oddemu amagezi era olabe ekigenda mu Uganda mu wazaalibwa gyogamba nti wammwe mu Uganda era oli munna Uganda eddagala lirino genda onoonye Dr. Stella Nyansi engeri gye yatulaga ku mabeere n'agakuba ati mu kyoto ne tugalengera genda munnaye engeri gy'otayonsebwa tewayonsebwa omanyi omuntu atayonsebwa n'ataba breastfed bulungi byebyo bebo bakenzo abebuza amagezi tebalaba kigenda mu maaso so gende wa Stella Nyanzi akuyambe akuyonse ku bbeere eri eno ku right n'eri left awo ogenda kuddamu amagezi ekyo ogenda okusumulukuka. That's it. Era nkyogedde kyo bwe kinaakulema binda naawe oligoberera abo betuli batusudde mu dustbin za Gaddafi. May God bless Ugandans as they continue to fight for their rights, to fight for their freedom. We shall overcome. We shall overcome. No matter what, let it rain, let it shine, let it stop, let it begin, let it what? We shall overcome. May God bless. Nze ngenze kanjira neya sawa ziri mu bbiri mukama abakuume nenga teri kyalubeerera wetutuse wetukutte teri kuzikiza twongera okusabira mwenna abali sitaaka mu nsi ze mulimu kubanga abasinga tebaagala kuteekebwa mu karantini kubabonyaabonyereza eyo olwedde babonyeredde mu nsi gye bagenda obusente bwaye bonna babubajjeko babaavuwaze naye mugume lazima tujja kwambala engule byebintu byogenda okusanga nga byafuuka lugero nga yafuuka history when history is yet to be celebrated 2021 to 2026 2030 2035 wonna mukama abakuume tunaddamu bye bye.